Bagenda agenda mulago. Munaitawo baba bakwata. Oh. Suramu. Oh. Yuko Ali Alaji. Upya yefaananyirizaako ekika kya Nuuwa wadde erinnya eririko ddala kyenzijukira obulungi naye nga yefaananyirizaako ekika kya Nuuwa twagigobye abannange babadde bagigobye dda naye nga bo batya okukuba eŋŋombe nga bagoberera bugoberezi nga bwenkorespondinga twabadde tutuuka e Kabembe emmotoka eyo okusinzira emmotoka gye nabaddemu bonna nembayisa nembadda maaso era nembakiika emmotoka bampita ebbali era wonna nabadde enkuba eŋŋombe ne bagenda maaso nona abasirikale kwe bali because I was determined abanansi nabagamba nti ayagala okufiira mu kalukano kuleka baana we nga bamulekwa ne mukyala we nga namwandu azanyire mu kalukano because nali nkitegeeza era tukitegeeza n'essaawa entu kyakitegeeza nenziramu ne bavuga ne bagenda ne nzikirire Katega tubeera tutuuka bwe Empoma abamanyi Empoma Barracks eri Gombola n'enama wetandikira nenziramu nembayisa nimpakingako mu maaso nga ndowooza bagenda considinga bayimirire kubanga twabadde tulina obujulizi obw'enkukunala nti mulimu ebox kyebakoze bakyamye mu Barracks wabaddewo emmotoka endala yabadde jange ya pickup nayo nebatomera nti emmotoka neyeefuula embeera eyo abantu balumizibwa sinategeera
bulungi mannya gaabwe box ne zivaamu ne zisansabaga mu bimu ku bye twazudde mu kaseera ako nti tumwabaddemu obutabo nga busatu twabukebedde ne tubulaba era waliwo bannanga abamu bagamba tubutwale ng'ebizibiti mwandibadde mwabulabyeko ddala lwakuba social media eri down nga bonna babutiikinze mwami Museveni obox police station eyo naddala ey'ekigogola era yabibox bingi byayinonesaawo nenziruka nezano ku police okureportinga incident eyo nangamba ate ngende Naggalama nensindikayo bannange bagende Naggalama lwatuuse ne bagamba ali wano tugenda okureportingawo nsonga eyo obutongole ne tubawandiikira DPC mu butongole ne tumuwandiikira nga tucomplaininga era causing investigations kopi netujuwako IGP netujuwako wakakiiko k'ebyokulonda ono netujuwako director of crime intelligence director wa crime investigations bakozinga investigations ku nsonga eyo unfortunately mukusookera ddala DPC yagenze because akaseera kegamba abadde bagala kuba boxes zoku global nenzija nencomplaining omukyalo ono ne bazitaasa era zo ziri safe kibule namuwanguddewo walondera wenyini nangamba DPC nti nempoma waali era agenza okutaasa embeera balabe ki ekyagenze mu maaso incidence eyo simanyi lwaki poliisi etya okujogera ku yabaddemu ekibba bululu yes mwabaddemu n'abantu abafunye accident naye omuntu atayagaliza ggwanga lino ng'ayagala okutuuza mu bintu bye twavaamu amazima nze simulinaako kisa kubanga tulwana kuzza ggwanga lino ku musingi ogwa demokrasiya kati ate abalala balwana kutuuza mu ntalo emabega tuzze tuwoninga ebbanga lyonna tetugenda kukkiriza kutunyaga okufa n'obutanyagwa nkitegeeza bassebo ne bannyabo akalu k'emukono north nakawangudde bwe baba baagala emirembe mu mukono muno balangirire bituufu nengenda bamalako emirembe amazima kristu tyeno ngenda gimeekiiganzibwa nnyo olw'akalulu ka mukono north omuntu eyatta abantu eyawamba abantu eyabbya obululu si guno gwokka ne ku mulundi gulya box mwajja wano nazikwatira wano mwaliwo ogw'omusango nagwo neyagubikkako ebisubi tegwagendako ddala mu kooti ne box bazibala kati azizeemu babbya endala kati bali wano batula obufofofo nti bagenda kulira sala amagezi deployment nga mugiraba mubamulangirire iraga bulungi nnyo nti twawangu twasuze nga tufuna ebiva mu magombolola ag'enjawulo okuva mu polling stations ez'enjawulo nga bituuka ku magombolola era nga biva ku magombolola nga bireetebwa aba electoral commission wano ku Tale Center oba ku electoral commission offices eza Mukono district. Tulina omukisa nti olunaku twalumazeko bulungi, tewaliko egugungo, tewaliwo kukaayana, abantu babadde batuwuliriza bulungi era ne balonda bulungi. Naye nga bw'omanyi nti ebyobufuzi bya bujja, ebyobufuzi bya nkokola, ebyobufuzi buli omu aba akaayana kubanga byafuuse bya mugaati. Era ng'obudde buwungeera ekiro ne tufunawo embeera etabadde nnungi okuva mu Mukono North Constituency nga abantu ababiri abavuganya omubaka Abdallah Mulima Mayuni n'omubaka Ronald Kibuule Salongo nga abantu baabwe bakaayana olw'okulwawo okw'emmotoka ey'Electoral Commission eyabadde erina okupikinga materials okuzireeta ku Tale Center, ate nga kirabika waliwo embeera eyabadde y'okwagala okuwamba obululu ng'omuze bwe guli ogw'abannabyabufuzi emirundi egisinga obungi. Kati beekozeemu ebitali bituufu ne beegoba ne bavuga mu nvuga embi, era ekikolwa ekyo ne kituleetera okufuna akabenje. Abantu abo abantu nga 45 amagulu gaabwe gamenyese nga bavuga envuga etali ya buntu bulamu, ate era twalagidde CID ne poliisi ya traffic ne bagenda ku scene ne ku makya bakeddeyo. Abantu abo bali mu Mukono General Hospital, abalala batwaliddwa e Mulago, ne boxes ezabadde mu mmotoka eno zonna zabadde ze Electoral Commission. Naye eky'omukisa omulungi nti declaration forms already ziri delivered ku Tale Center Electoral Commission ye Mukono, naye nga incidents ekyali mu kunoonyerezebwako ababaka bano ababiri abakola constituency eya